People power katika mbize mu Luganda very briefly. Ensonga ndiwa kwogera ku bbiri ekisooka ensonga gye tuyita harmonization oba okukwatagana kw'abantu baffe. Bassebo ne banyabo olukiiko lwaffe olw'ebyokulonda lwe bayita Election Management Committee ffe tuluyita Pilaato nti lwe lugenda okusala ki omusango eggoye esemberayo ddala wali akakiiko kafa k'ebyokulonda kagenda kukola vetting bwe muba abantu 3-4 kasaleko ani agwanidde kufuna tiketi y'ekibiina naye nga tetunatuuka eyo tubadde tubasaba nti mmwe bakandideti baffe abasobola okukwatagana mukwatagane mutwanguyizeemu ate n'ekirala tusobole okubeera ku bifo byonna byonna. Muwulidde statistics ze basomye ng'abasinga wano mwegwanyiza bwa memba bwa parliament ebifo ebimu nga LC5 chairman owulira abantu bakyali batono. Ogenda n'olaba district emu ng'abantu katugambe abantu 8 beesimbye ku kifo ky'obubaka bwa parliament naye n'osanga mu district eno eyo yennyini nga tetunafuna candidate owa LC5 chairperson oba ng'oyo candidate aliko munafu nnyo. Kitegeeza kyekyo nti ekibiina kirina emitendera ebiri. Ekisooka mwe nga bakandidate musobola okutuula bwe mba candidates 8 ne mutuula ne musalawo nti mumanyi ki ono kagende ku kifo kino ono agende ku kifo kiri to increasing chances zaffe kubanga harmonization ekisooka nabagambye ogigendamu nga weeyagalidde tebakukaka tubadde tuwulira nti nze bankase okuva ku kifo kino awo muba mulimba kubanga harmonization yonayina musobola okutuula mwe nga abacandidate gye tuyita candidate harmonization ne mukwatagana ne musalawo nti tubadde 5 ku kifo ky'obwa MP ono omu kagende ku bwa meeya naye bwe muba mutudde ne mugamba ono agende ku bwa meeya muyinza okwesanga ne ku bwa meeya waliyo abalala abaliyo kati kiba tekitegeeza nti mwe ababiri abatudde oba 3 nti ono gwe musanze wano automatically mukoze eki kubanga era waali kaakati kiba kitegeeza erinnya lyo naaga g'osanzeeko gagenda kusindikibwa mu kakiiko k'ebyokulonda kakole vetting kaba vetting kalabe ani omutuufu ani asinga ku banne so kansubire ekyo kitegerekese bulungi nnyo. Then ne mbagamba abasewo ne banyabo nti tulina ne kye tuyita party-led harmonization oba okukwatagana ekibiina kwe kigenda okugezaako okukola ekyokulabirako. Era president yataskinze badeputies be 4 mu regions ez'enjawulo. Kambabuuze deputy wa Buganda bamuyitaani basewo ne banyabo mutegeko ka honorable namwe bamuyitaani deputy president wa Northern Uganda bamuyitaani ka dokita temukeerabidde ono ayinza okubasumbuwa. Deputy wa Western Uganda amanya ge gonna 3 bamuyitaani 3 gonna ngeetaaga. Honorable Jole Jacqueline